nkwaniriza nnyo mu Akabbinkano akolwaleero ndi muweereza Charles Serugamato munnakyalo Kaloli. Nzize era mbatuseeko ezimu ku nsonga enkulu ezikwata ku ggwanga. Twafuna omukisa ku Vision Group wano ku Bukedde. Mu pulogulaamu eno tuyitamu okukwata ku nsonga zonna ezitukwatako kazibeera nga zitwala omuntu waffe mu maaso. Bizinesi emu kusinga obunene kaakati oba abasinga obungi bwe twettanidde ey'okulunda, naddala okulunda enkoko. Bangi ku bannaffe abadde bitongole nga bakola abamu batuuse mu kulunda enkoko ng'olumu bamaze nakuwummula eyo gurupu eri awo. Waliwo ebitongole ebinene ebyenyigidde mu kulunda enkoko nabo bateeke wabbali. Waliwo abakifudde bizinesi okuva mu myaka gyabwe egy'obuvubuka gyonna nga badde alunda nkoko. Mwazimbye enju ng'atunda amagi n'enkoko, mwaweerera abaana obulamu bwe kwe butambulira. Ali ekanda Bukedde TV olina gw'ogwa mu ekyo. Kabe kasinga n'okuba nga oli mu kuteekateeka kuyingira mulimu gwa kulunda nkoko. Njagadde olwaleero tuyingire mu bizinesi eno. Ekigambo ekiri ku mimwa gy'abalunzi kati kya concentrates ne premix bya luzungu bano bajja biŋŋamba. Biringa ebyakajjako omusolo. Revenue Authority eringa eyakakiraba ne bwe bali ekiraba dda kinyize nnyo abalunzi b'enkoko. Tetuzze kusala ntutto ffenna abali wano kubanga abali mu studio bengenda okulaga babimanyi. Tuzze kusonga ku kizibu tusalina amagezi ffenna wamu engeri tukivaamu okugenda mu maaso. Kyeva njagala obasaba muneegatteko otwanirize Ssaalongo Robert Sserwanga. Ssaalongo Robert Sserwanga ono mulunzi wa nkoko, mulunzi generally era mulimi ate musomesa. Avuddemu yakulembera twabakazako eri abasenkulu wa Agrarian Systems Limited abasangibwa e Nateete. Sserwanga nkwaniriza nnyo webale kujja lwaleero. Oli musomesa obimanyi bulungi, tusomeseza naye mu programs wano naye kati ekizibu kyazze kituzze okwogerako. Abantu bawubire kajjambo. Mbalamusiza bannaffe abatulaba. Seno Kumasiraaje mulunzi nasemba okuba naye mu program bweti n'antiisa n'okuntiisa. Yagamba nzizeeyo okutunda enkoko zange zonna bwe naafuna azigula azitwale mbiveeko. Bwe muleesu bwazze olwale ngamba nti wabivaako oba okyabiriko. Nsebo era faamu nga bwe nakusuubiza ennene erina akasajjaawo ku luguudo olugende Nakkumbo. Yafuuka kya bulambuzi n'ezo enkoko zaggwako tekuliko wadde ekookolima. In fact wali ongambe n'okugamba nti ettaka baafuna aligula muleete akuwese. Era ssebo bwa bulooka obwo bwo bukwasiriza ddala mu butongole leero. Sibya nnaku wadde tuseka naye siisi yawe. Muntula ya family yanje mukulu Bosa Ibrahim mwogezi wa kitongole ekisolooza emisolo Uganda Revenue Authority. Sebo nkwaniriza. Neyanza nnyo Mwami Seruga n'abatulaba aba Bukedde. Tuli basanyufu okubeera wano kuba tusobola okubaganya ku birowoozo naddala ku nsonga ezo eziruma abantu. Yes. Lwaddaki tuyinza okufuna entegeeraganya ekigenda mu maaso. Wow. Omukulu wa Kalungo tulanga naye wano ne wa Kalungo akayitibwa erinnya lintawaanya. Kani? Cowdice. Akatundibwa kampuni ekibwa Kafika. Gyokiikiridde wano mumukaleta okukajja ebweru okaleeta wano okaguza ffe abalunzi aba wano. Nkwaniriza nnyo mukulu Francis Baguma. Nange musanyufu okuba naawe Mwami Seruga n'abali baffe abalungi aba TV Enganzi Bukedde TV y'omuntu naddala abalunzi baffe bangi bali ku TV eno abasinga ku bo tebakyalunda naye essubi tebiggwangamu era batusuubiza nti bajja kubaako nga balindirira okuwulira essanyu eriyinza okuva eri gavumenti okubakwatirako kubanga bamaze ebbanga bagamba gavumenti abalunzi b'enkoko yabeerabira beerwanako bokka naye ate babeera mu buzibu ate baboolekeza bo
so naye basabirira mukama okulaba nga banaaba enkyukakyuka. Emu ku messages ensoose okufuna evudde wa Prime Minister wa Uganda kwali ku TV kuno okulaba ensonga eno. Njagadde kuwa ekifaananyi nti bekikwatako ku levo zaabwe biwagwa mu matu, bwe babeera n'oyo biba bijja bagwa mu matu byonna. Nja kusaba bosi oyo asooke akwate ekyuma kye abeere wabbali. Bosi awuliriza abalunzi bano kye bagamba. Nsooke nani omusomesa Sserwanga. Kiki ekyo ekibabubbye emitwe ekibatusiza okusituka amatu bibudde mujje ku Bukedde TV olwaleero? Webale nnyo bwana Sseruga. Ekisooka emyaka 8 kati Sserwanga mbadde mu kusomesa abantu watya bw'oyinza okulunda enkoko n'ofunamu ssente. N'olwekyo bwe tulaba embeera ate egoba abalunzi mu kulunda tetuyinza kusigala nga tutudde, tulina okudda tugoberera omulimu guno gusobole okugguka n'okusobola okufunamu. Kubanga bw'otunuulira ensi ezitwetoolodde Uganda weyina omukisa y'embeera y'obudde mwe tuyinza okulundirako ku bbeeyi entonoko tusobole okuba nga tubuutikira bannaffe era tubaguza ebintu ebyo. Kati bwe tubanga abantu abandikoze omulimu ogwo ate waliwo embeera etabasobozesa kugguka, tulina okwogerezeganya n'ebitongole bitukwatako tusobole okutambulira awamu. Akati awo saagala ngende mu maaso nga sinaba kwebaza Vision Group. Omulimu guno gwe mukoze ogw'okusomesa abalunzi naddala Bukedde TV tukoze programs nyingi, Harvest Money na buli kimu nga tugezaako okulaga abali mu Uganda nti enkizo Uganda gyerina ku nsi ezitwetoolodde y'embeera y'obudde tusobozesa okulunda. Kyova olaba bonna bonna abali eyo wadde obulunzi tabukola kati naye nkukakasa ali bukola. Era bonna bonna bali mu offices eziriyo eyo wadde agamba kati nti talima kaliba akadde alirima. Kyova olaba ate ne twagala enjagalira n'okwebaza bannaffe aba URA nti emyaka gino gyonna emabega ensekita eno bagitunuulidde nga ey'enkizo era kijja kuba kizibu nnyo ate kati okutandika ate okugikyuka. Bwana Sseruga njagala okutegeeza nti obulimi n'obulunzi mu Uganda abaana basomera ku bulunzi. Kakati bw'amala okusoma obulunzi n'agenda e Makerere, bw'atuuka e Makerere n'afuna omulimu ayinza okuba nga wa poliisi. Naye kikwewuunyisa amateeka omulunzi bamuyisa bubi nnyo kubanga omuntu bw'ajja n'atema omusirigu ogw'emmwanyi gw'okumidde emyaka 5 bambye enkeera bamutabuti. Kakati abo abakuumi b'eddembe ne babanga basomera ku bulunzi, basomedde kulima, ate batuuka gye batuuse ne batatubuulira. Kakati ne tuba ne banka ekuwa ssente leero ogenda kulima bitooke, ekimanyi nti ekitooke kitwala emyezi 12 gamba sasula kutandika n'enkya. Tubadde tukyali ku abo nga tebatuwola kugamba kwata ssente, banka za zikwata ssente naye ateka kusasula kuva n'enkya. Kati obadde ogenze mu leeya etandika okubiika obulungi mu myezi 5 kyokka bo bazaagala nkeera nga bazikwadde olwaliro. Kati abana tebanatutegeera bansika tenatutegeera bulungi. Kakati tubadde tukyali ku abo tugezaako bannyonnyola bannaffe ab'emisolo nabo bakoze eki? Nabo bayingidde. Kakati tuze ngamba ntya nti tutegeere okulunda kuno, tutegeere okulima kuno nga Uganda. Naye kikwewuunyisa nti abasalawo ensonga zino basomera ku mmwanyi, basomedde ku maggi, kulunda wano na wali, ate ne betunda babiwoomerwa. Kyova olaba okutwongera otutambuza tusobola okukula kyantukoze bulungi nnyo. Bwe tutuuka ku nina omukisa nti ntuula ku kakiiko akawiika amagezi nga tukola amateeka agafuga obulungi bw'emmere ejja katale. Kakati tuyina kye tuyita akalungo. Kati bino byombi birungo. Ofuna bulungi concentrate ne premix byombi birungo. Enjawulo yaabyo nti ekimu tussaamu kingiko ku kirala nga tutabula emmere. Byombi biki
byombi birungo. Kakati ekiriwo kati kibadde nti kansire ko mbega bwana Seruga Katonda lwaki concentrate ekutta akati ennaku zino ekisooka abantu baffe mu Uganda baali batandise okwonoona ebikozesebwa mu kulunda nga basajja abagezigezi bakwata mukenere bamusaamu omusenyu azitowe basobole okuguza buli kiro ey'omukenere faabu nyingi ezaafa mu kiseera ekyo kati akalungu genda okujja ngako kasabike agumu bulungi n'olaba nti enkoko ezaabikanga amagi 1,000 omwaka zisobola okubika amagi 220 omwaka geeyongedde era abantu batandika okulaba ku ssente kati bangi nibatandika okukola omulimu guno kyova olaba Revenue Authority bwenaagenda mu bitabo byayo ejja kulaba nti ebbanga eryo lyonna lyonna obungi bw'ebirungo ebiyingira mu Uganda buzze bweyongera naye ate singa etunulira enfulumya kubanga olwaleero kasooli ali ku 2,100 ali waggulu kiraba kuba yafa kati ali ku 2,100 kasooli ne chachu ali mu 9 kati bikola kumpi 7 ku 10 mu mmere kati ate akalungo ke bagamba kali 2 ku 10 ke tuteeka mu mmere 2 ku 10 nako boona akongeza ebbeeyi kitegeeza kilo genda kulinnya kyenjagala ekirala tutegeere mu bulunzi buno kibuli bumu nti abalunzi tuli ku kizibu nti si ffe tusalawo ebbeeyi kwe tutundira ebintu byaffe akatale ke katulamula kakati bonna nnyongeza bbeeyi kwegulira emmere tekitegeeza nti byentunda bigenda kulinnya ebbeeyi nedda bakusedde bakwongeddemu ebyokozesa bingi si bwe kiri mu bulunzi era ojja kwesanga ebintu ebibeerera waggulu ate bituluma bibeera wansi kakati kyenjagala tutegeere mu programu ya leero nti okwongera obuzito bwebiteekebwa mu kulunda kigenda kukonzibya ffe abagezaako kukola abatono abo abagezaako kukola omulimu guno amatwale awaka musobola okutwegattako mu programu eno ku mikutu gyaffe gyonna miggule osobola okuweerezako message yo naddala omulunzi ayagala okuyingira mu kulunda ate babatadde ekitimba kitugase ffenna nti n'agamba nti kati oli MD wa kitongole genda obuuze mukulu Robert Kabushenga kati balimi era balunzi ne bwe tunagenda kati ojja kumaliriza ng'ogenze genda ku mikutu gyaffe gyonna weerezako message simu zange z'omu ngalo zombi kweziri 0772 1575 ne 0702 ne Facebook page yaffe kweri ne WhatsApp page kweri tojja kuwa simu nogenda kuweereza message nsoko bayita mwenna ompadde ekifaananyi ekigazi ekituufu obuzibu bwe tulina siraaje kanziyewo mukulu Serunkuma neyanza nnyo mwami Seruga era nsanyuse nnyo okulaba nti mwalabye programu yeetaagisa ne mulaba n'obuzibu obuli mu ggwanga ne mulaba nti mwetaaga otuyita wano kwako betulambulula okusookera ddala ogedde ekigambo nti abamu ku ffe actually kibadde kikwata ku nze nti abamu ku bantu e Uganda obuvubuka bwabwe bwonna emyaka gyabwe gyonna egy'obuvubuka bagimaze balunda nkoko ndi omu ku bosse obadde yogera nabo nze omu kubanga natandika obulunzi bw'enkoko mu 2009 nengenda ku kyalo Nakasajja Nakumbo Mukono district nentandika n'enkoko 500 obuvubuka bwange bwonna nenzija nga nzimba ebiyumba by'enkoko sizimbye eyomuzigo zenzimba byumba bya nkoko zenjiga mulimo gwa nkoko kyekintu kyesinga okutegeera bingi bituyiseemu bano boogedde ku mukene neffe oyo twamulyako ow'ettaka tubonaabona nitugumiikiriza ko 2017 abantu bano abaleeta obulongo batandika okuleeta obulongo era twasooka kubugaana mwami oyo yajjako ewange nafukamira ennaku ndooza nga wiiki namba zijjukira siriirabira afukamira ne mu ofiisi yange kuba yannyonnyola nendwawo okutegeera byagamba nafukamira n'ekifaananyi kyakirina nafukamira ne kompyuta ye ankakasa akalungo kano twalwawo okukkiriza naye later on netukkiriza okuba nti tuli akalungo tulabe twatandika okufuna ebintu ebyenjawulo byetwali tetufuna netufuna essuubi tyobugumiikiriza bututuusizza ku kiyinza okuba ekirungi twatandika okuleeta bannaffe netubajja mu busuubuzi tulina abantu kati bwetuuka ng'ekisoga
wali omwami bamuyita Isa Musoke yali mubusuubuzi ne mujjayo nalunda enkoko abadde mukoko kumpi 8,000. Tulina faamu ebusunju zetuzze ng'abantu tubalaga abantu abo bonna tulina ebbanja lyabwe ku ssaawa ya leero. Ebbanja lye tulina mu bo kwe kuba twabayingiza ekintu kyetulaba nti ne gavumenti ewagira kwana omukulembeze yatuukuga nti mulunde enkoko wakiri ne ku mbalaza emabega muzikole ki muziteekeyo. Ne tugendera ku birowoozo ebyo koko ne tuzirunda tuzibeeramu wakati mu bizibu byazo. Kyenjala mumanye nti okulunda enkoko mulimu muzibu nnyo era ffe abeewaddeyo twatunda bulamu kuba tuli ku kintu ekissa kyetuteekamu ensimbi. Omukulembeze mulunzi n'abantu bangi balunzi lwakuba basirika ne batajja kwogera naye ekintu kyetuteekamu ssente kintu kya bulamu. Kirina ebizibu nkuyanja nti osobola okukuza enkoko omukulu agambye ekula emyezi 6 naye olweyo twagikuzanga netuuka myezi 6 we tulina essuubi nti egenda kubiika nga twagula mbi. Ezo sente zonna nezikola ki nezifa. Tugala tukoze tutya tudamu ne tutetenkanya abakulu baba batandika otuleetera enkoko ne tujja nga tufunamu enjawulo ne tuva ku mmere gye twali tutabulana kuba enkoko kinjagala bamanye abantu bonna ne bano bakama baffe ab'emisolo. Enkoko eno ebiika eggi factory gwe tolowooza nti oyagala buy Uganda use Uganda nti olina okukwata buli kyolina Uganda ogiwe kubanga eyagikola muzungu. Mu kugikola nga factory bw'eba efuulira eggi erina ebintu byerya nga bibale scientifically nga si byakuddaawo. Kyovula ntwabiikanga enkoko emabega wali twalundanga enkoko ne tuzirunda nga bweggana netuuka ozibiikisa nezigana okugwamu amagi. Kati okusinga nze ng'omulunzi saagala nnyo okutambulira mu tekiniko oluzungu lwe lutusumbuwa. Njagala tutegeera olulimi Oluganda olwaffe oluzaaliranwa kubanga singa ensi zonna ezisoma olulimi oluzaaliranwa nga mwezisomera ebintu zibitegeera bulala naffe abasoma olulimi olugwira. Kati olwaleero ekyo tutawaanya luzungu concentrate premix naye nga premix mu lulimi olwaffe okujjako nga bano balina ennyonnyola endala era kyenjagala asitandikireko naye nga premix kyekintu kye batabulira ebbali ne bateeka mu mmere y'enkoko. Otyo concentrate era kyekintu kye batabulira ebbali ne bateeka mu mmere y'enki. Ku byombi kuliko ekiwa omusolo n'ekitaawa. Ku byombi bo bagamba nti ekimu kirina okuwa ekirala tekiwa naye ng'ate ebintu bino luzungu lwe lutusumbuwa na bigambo bino wording. Concentrate tumuteeka bbali mu birungo ebiri mu 5 mu 10 kisinziira olumu tuteekamu kingi okusinziira ku bizibu ekyokulabirako. Waliwo tukozesa 20% olw'embeera ya soya ng'ekanami nga n'abali wano tebamulina kubanga ensi yaffe yabadde tennatuuka kwetegekera bulunzi bwakula. Bulunzi bwakula nnyo ne businga kwe tufulumiza ebyetaago. Kyova olaba ndina kasooli ku ssaawa ya leero bw'otunuulira mu records mu statistics kasooli tufulumya ali wakati we million 4 tons ne million 5 tons metric tons wakati we million 4 ne million 5 okusinziira ku UBOS ne Uganda Granary. Kati bw'otunuulira obungi bwa kasooli obwo bakugamba era abantu bajja kuddayo bakole research bakugamba nti over 50% kasooli oyo ebitundu 5 ku buli 100 biriibwa bisolo. Kati kitegeeza ki nti emirimu egiri wakati awo egiserengeta wansi miyitirivu. So njagadde kutegeera awo exactly awo tuli awo balina kye basabako omusolo ne kye batasabaako omusolo naye ng'ekibatawaanya luzungu naye lwe njagala ategeere nyinza okuba nga nzisaasoma bulungi kubanga premix kyekirungo kye batabulira ebbali ne bateeka mu mmere y'enkoko ate ne concentrate era kitabulirwa bbali ne bateeka mu ki enjawulo eri mu bungi bubeeramu naye nga bintu byebiki. tumale okugenda ewa Kafaka mukulu Francis Baguma nga byonna tumaze okubiwulira kuba kirabika embeera ebadde ebadde nnungi naye mu bbanga ttono wano sigamba nti bazuukuse buzuukuse naye aliwo ekyazuulibwa maybe ekigenda okulondolebwa. Bayogedde ku ekigambo by'oluzungu concentrate ne premix ekimu kiwa omusolo ekirala tekiwa omusolo ku mbeera ebadde eriwo kati before bibadde byombi tebiwa musolo. Ngenda batangazaamu era n'oluzungu ngenda ddobanyonnyola
era ngenda banyonnyola nti bannaffe bano bagezaako okusiba bantu kantuntunu. Technically bwogenda details waliwo enjawulo naye enjawulo teri mu abaakola etteeka kye bali baagala okufuna. Ekisooka obuuziza nti byali bisasula byali tebisasula. Before 2017 ebirungo byombi byaliwo ku katale era nga abalunzi baali babireeta era byali bisasula byonna omusolo. Mpulise bulungi? Mpulira bulungi. Byali kolaki? Biwo omusolo byonna. 2017 okuva January paka June kuva mu mwezi ogusooka paka ogwomukaaga era byali bisasula. Naye okuva July byonna ne bikola ki? Ne babijjako okusasula. Nja kubulira lwaki babijjako okusasula. Naye nga sinagendeeyo njagala kusooka kutangaazaamu lwaki tulina obuzibu ku bigambo bino ebibiri. Ebigambo bino ebibiri biva mu ssemateeka afuga emisolo. Ssemateeka ono afuga emisolo afuga region eya East Africa gyebayita East African Common External Tariff. East African Common External Tariff fenna mwe tujja emisolo gino ne East African Common External Tariff eva mu ssemateeka omunene owa World Customs Organization. Kati World Customs Organization yafuga bonna abawooza mu nsi yonna nga nabano mwe bali abaawano. Actually Uganda yajoininga ekitongole ekyo ekya WCO nsuubira ayinza okuba yali 1995. Okay. Nja kutereezebwa mwe n'ababiri naye Uganda yeesalirawo nekolaki neyegatta ku kitongole ekya WCO World Customs Organization. World Customs Organization eno mwemuva ssemateeka owa East African Common External Tariff. Ensonga wano tukubaganyako power eri mu chapter number 23. Chapter number 23 eya World Customs Organization HS. HS is harmonized HS code. Mwetujja code zino zetuteekako ki emisolo kumusinzira okusasula kutusinzira emisolo biva mu World Customs Organization nebireka bijja Mr. African si byawano. Kati njagenda mu chapter eno nkunnyonnyole lwaki ffenna tukyala kuba empawa ku nsonga eno. Chapter 23 code gye tubadde tukozesa bagiyita 23.09 .10 23.09.90.10. Okay. Eyo egamba nti premixes used in the manufacture of animal feeds don't pay taxes. Premixes zikozesebwa mu kukola emmere erisibwa ebisolo tezirina kuwa musolo. Exactly. World Customs Organization mu HS code eri generic ku kigambo premixes era mu bigambo byayo yennyini byeyogera ngenda bikusomera wano egamba ebirungo byeyogerako negamba abamu babiyita premixes mu lulimi lwa trading. Kitegeeza nti mu lulimi lwa trading ebigambo bisobola okukyuka kasita bibanga ebirimu bikwatagana n'ebyo bye bayogera mu chapter eyo. Njagala kusomera chapter okusinziira ku World Customs Organization HS explanatory notes. Waliwo kye bayita explanatory notes. Explanatory notes zino ze zivaayo okunnyonnyola omusolo oguli mu code eyo. Note 1 chapter 23 ngenda gisoma mu Luzungu njivune mu Luganda. Nja gukola ogwo gwe nasoma wano. Note 1 chapter 23 bino ebigambo si byange biri mu ssemateeka oyo byogera bwe biti. Note 1 chapter 23 establishes that heading 23.09 includes products of a kind used in animal feeding. Byetwogerako waggulu birimu n'ebikozesebwa mu kukola emmere y'ebisolo mu kuliisa. Not elsewhere specified or included nti ebintu bino ebiri mu chapter eno kasita bibanga tebizuuse ate mu chapter endala. Bibanga bizuuka mu chapter endala biba tebikyalina maanyi mu chapter eno 23 nti not elsewhere specified or included. Ekigambo ekiri key products of a kind they are generic used in animal feeding. Not elsewhere specified or included. Obtained kati bageza kubulira ebintu bino bibanga biri mu kasawo kano tusuubira nti bino okubanga byateekebwa mu kasawo nga bikoleddwa bwe biti. Okay. Obtained by processing vegetable or
animal materials. Processing vegetable kiringa onokwata soya n'omusa awali mu processing vegetable. Oba onokwata mukene oba any other protein source oba fish oba whatever n'ogisa to an extent that they have lost the essential characteristics of the original material. Tebikyalinga bwe byali mu kuso. Bw'okwata soya n'omusa n'afuuka product nga bw'obika product eyo tokyasobola kulaba mpeke ya soya olwo product eba ekyuse nequalifyinga okubeera mu category eno eri exempt. So Mr. Baguma wonna wontwala wonna byoyogerako ebyo byonna kuŋŋamba nti kyempita premix ne concentrate njagala ntikumalireyo kubanga ono wali ekinyusi oba ogenda wennyini awali njagala ntikumalireyo mpa eddakiika zange meka nga bbiri wewali ekinyusi ngezako okulaga nti omuwooza ye akulaga kyagala olabe takulaga bwe kiri kati nze mukulaga bukola ki bwe kiri. Concentrate zino tuzikola batekamu premixes batekamu ebintu bingi batekamu protein omu ava mu soya omulala ava mu kene ebintu bingi kati bakulaga nti ebintu byetwogerako mu chapter 23 etukubisa empawa birina okuba nga biri of a kind used in animal feeding nga bivuddemu processing vegetable oba animal proteins to such an extent that they've lost essential characteristics of the original material. Ng'engamba nti ngenda kuimportinga soya nga empeke olwo bategwa mu category eno naye bwe nje processing nefuuka animal feed oba nefuuka ekirungo ekikozesebwa mu animal feeding kati olwo eba tekyaki soya ebeegwa mu chapter 23 agenda maaso n'agamba other than vegetable waste, vegetable residues and byproducts of such processing. Bwe mba processing soya nsobola okugyamu soya cake kati bwe njagala okuimportinga soya cake kati ate product ndala egwa mu category ki ndala oyinza okwesanga nti obwegwa mu 90 obwegwawa ena treatment eyo yanjawulo. So bagambye nti wano kasito processing soya no processing animal protein nofuna emmere ng'ojjawo residues kino ofunye kibanga tekikyalabika ng'empeke bwe yali gye product yetwogerako mu chapter 23. Yes. Agenda mu maaso mu explanatory notes nkugambye nti explanatory notes ziva ku World Customs Organization ezinyonyola chapter eyo kubanga yetuwa chapter fenna gyotambulirako zino actually chapter zikola mu nsi yonna tezikola mu East Africa yokka zikola mu nsi yonna. Agenda maaso n'agamba yajagala mpaka kade nkunyonyole nti premix talina njawulo naki na concentrates ono yagadde okukyusa oluzungu yaleeta obuzibu kubanga ebintu ebikozesebwa mu kuliisa ebisolo amannya mayitirivu bw'ono yagala okukomawo mu VAT Act onogole erinnya ku bulinnya oyinza obutamalako naye ate munnange ate ffe balirwana baffe e Kenya ne Tanzania bo bagenda mu maaso bwe baba boogera ku VAT Act nti tu exemptinze emmere y'ebisolo ne premixes bakwotinga ne tariff code muteeka eya VAT Act liri loko omusolo guli loko mumangu ennyo e Kenya bawa omusolo ku ebyo tebawa musolo naye ate bo bagenda maaso ne bajja n'okubuusabuusa ne bakwotinga ne code ne bagamba ebintu bino byetugamba nti biri exempt biri mu code bwe eno neno zonna ne bazinyonyola era ono ompadde obudde nja kunyonyola nyongera akadi katono malirize ne wesidda mu kwogera njaga kunyonyola explanatory notes zino zigenda maaso ne zoogera ebigambo si byange. This heading covers sweetened forage and prepared animal feeding stuffs. Bino ebigambo si byange. Consisting of a mixture of several nutrients designed to. Bingi ebitabulibwa awamu. Nti omutwe guno 23.09 gulimu forage si yalisibwa ente n'ebisigadde gulimu n'ebirungo feeding stuffs ebirimu ebirungo ebyenjawulo nga biri designed to do what? One, to provide the animal with a rational and balanced diet. Okuwa ekisolo emmere eri balanced era ng'etuukagana ne beetaagisa in brackets bataddeyo complete feed ne bagenda mu maaso 2 to achieve a suitable daily diet by supplementing the basic farm produce supplementing the basic farm produced feed with organic or inorganic substances, which is supplementary feed. Supplementary feed is no concentrates, the premixes. Number 3, for use in making complete or supplementary feeds. Ebintu byonna ebikozesebwa mu kukola emmere ewedde oba okwongera omutindo ku mmere yo
maliriza bwenti. The heading includes era bino bigambo bya World Customs Organization. The heading includes products of a kind used in animal feeding obtained by processing vegetable animal materials to such an extent that it not when you can no longer recognize it under a microscope. Our understanding is this, but before I go to understanding, can get to section C. Section C of the explanatory notes of heading 23.09 states, quote, preparations for use in making the complete feeds or supplementary feeds described in A and B above. These preparations, known in trade as premixes, whatever, are generally speaking compound compositions consisting of a number of substances, sometimes called additives. In a section, enkulu ennyo abawuliriza baffe n'abalabi jjenjaga bawulire era saagagiddamu kubanga ejjawo empaka zino zetulina. Premix says eyawandika etteeka lino agamba known in trade mulimi lw'obusuubuzi, kitegeeza nti mu trade nsobola n'okujja n'erinnya eddala bwe bakolera lino bagamba known in trade naye agenda maaso n'agamba generally ayongerako ekigambo ki generally speaking compound compositions ebintu ebyenjawulo consisting of a number of substances sometimes called additives. Olidde ebigambo kati wazewo ekigambo premixes, kati bwendeta akasawo nenkaita additives omuwooza agenda kujja agambe ekigambo additives tekirimu n'agamba the nature and proportions of which vary according to the animal production required, nti ebirimu bisobola okukyuka okusinziira ku kye twagala okwogera mu bufunze. Omuwooza kyakola akimanyi naye akwese bwinoono ku bantu ate tavudde buvi eri myaka 5 n'agamba twakola ensobi akimanyi naye yeefudde mu kaseera nga 2017 twali tufulumya kilo z'amagi miliyoni 1.9 ebweru w'eggwanga olwali tufulumya kilo z'amagi emitwalo 13 zizali meka miliyoni 1.9 etwatundanga ebweru w'eggwanga 2017 olwali tutunda amagi emitwalo 13 kilo tuluzinze kilo miliyoni 1 kumpi emitwalo 8 twogera ku industry eri mu kufa eggwawo abalunzi tebalina nkoko tebalunda na kulunda twogera ku industry eri mu kufa tosose na kugenda ku ground kubuuza industry ene eryetera gyendekako ekintu kino ate ng'okimanyi tekiriiko. So this is ambiguous. And finally, abalunzi abanene omuntu ng'alina faamu nene obanga atabulawo n'ebintu oba n'atunda oba n'akola atya ate bo munnaye balina akawaire kebayitamu ne batasasula musolo ffe abawansi banko 5 kati mwe abawansi abatasobola kwereetera container mugenda kujja mukafika animal feeds musasule VAT naye omuntu alina faamu ennene ye alina akawairo wayita obutasasula musolo. Akawairo kano bakayita akawairo kano kali mu East African Community Management Act Customs, East African Customs Management Act 5th schedule eno omwaganya omuntu ayeretedde ng'alina obukakafu nti alina faamu bwete ennene nti agenda wa district agenda agirambula amwe ebbaluwa agende bamugambe nti ono alina faamu alunda biki mumwe ebbaluwa bamute atwale ebintu bino agenda bitwala abitabule alise enkoko azireete ku katale ng'ebbeeyi ye gy'ataddemu eri wansi ng'omulunzi omutono atasobola kwereetera agenda okujja mu kafika oba mu intrako gwe osasula omusolo. Bwe baali bajjawo omusolo guno 2017 eno eyalimu ku nsonga ezagujjisaawo nti bwe tuba twagala kuyamba abapalamenti bagamba bwe tuba twagala kuyamba abantu baffe bave mu bwavu ate lwaki bo tubalekako omusolo abatasobola kwereetera ate abalina amaanyi bone batasasula. Point ekoleddwa bulungi nnyo era ndowooza mukulu bosa obigoberera mwanyinaze Nakaye Betty awuliriza message nagamba omukulu byayogeddeko agamba baguma byayogeddeko byebyannemesa enkoko zange
nenzivaamu era sikyakola. Waliwo malaze wano nampereza message agambye yani weebale kutuweereza URA etuyambe naffe twabivaako lwa bbeeyi. Nze Ronald ndi Mijeera nziyo message zokka. Nze ne bisikubuza kibuzo wadde kimu ebiruma abantu bewulidde. Oli agambye nti ab'e Kenya tebawa musolo bwe guti ffe tuguwa. Mu Uganda nze kyendowooza ebigendwa byonna byetulina bya kutunda bintu biwerako ebweru tufune dollars eziwera ekonomi yaffe etereere. Kati kinnuma okugamba nti mukulu bosa ne bannowe mukulira revenue authority kimpisa nawe ku mukwano gwange omugamba nti bye mukola tebiremesa bulemesa byafuna bya Uganda kutereera. Neyanziza nnyo mukulu Seruga n'abatulaba njala kwebaza ne bannange okuteesa ko baleese naddala munnange asomeseza abantu ku mateeka kirungi kati awo tesigenda kusomesa mateeka ogenda kuyitawo tuwayiseewo kati amateeka tugafunye so nalyagadde okutandikira wano nti bwe tutunuulira mwaffe PS ne Secretary to the Treasury omwami Ramadan Ngobi ayina olupapula lwe yafulumizza n'aluyita Import Substitution Uganda's Post-COVID-19 Industrial Policy Strategy. Mu lupapula olwo n'ategeeza eggwanga nti tugenda kukulaakulana tuve mu kukosebwa okututuusiddwako COVID-19. Twetaaga okukendeeza omuwendo gw'ensimbi gwe tufulumya ebweru w'eggwanga naddala ku bintu bye tusobola okwekolera wano. Ng'agamba tulina okuteeka amaanyi ng'eggwanga mu gyayise domestic manufacturing capacity. Abantu buli kintu kye tusobola okukola wadde nga kibadde kiva bweru tukikolere wano. Kati eyo import bill eyo gye bali tugamba nti tuleeta ebintu ng'okimanyi nti wano weekiri tubale tubirina mu ngoye twala tugende ebyo byebimu bye tugenda okuyitamu okuba nti nno twebbulula ng'eggwanga. Tutandikidde waggulu at policy ne tubeerawo ne National Development Plan 3 nayo egamba nti okutuukiriza okukulaakulana kw'eggwanga engeri eggwanga gye tuliteeseteeseemu naddala financial year eno ewedde paka 2024-25 twetaaga kibayise import replacement oba okutumbula local manufacturing. Mpulira. So fa tulina endowooza okuviira ddala ku policy engeri gye tulina okukulaakulana eggwanga lyaffe. Bwe tujja ku nsonga ya animal feeds naddala kati bwe tugenda mu zino mu animal feeds ne concentrates omwaka guno oguwedde financial year twalaba ebintu ebiyingira nga concentrates wano byali bya biliyoni 307 biliyoni mu customs wano e Uganda. Awo nno bw'okomparinga nti omwaka 2010 concentrates zayingira za biliyoni 52. So waliwo growth okuva ku 2017 ne leero. Tuteebereza nti omwaka guno gwe tulimu financial year concentrates zijja kuyingira eziweza biliyoni 65. Kwancha kyebuuza kibaawo kityabwe ekityo ng'eko ezaali emiliyoni ezikunukiriza tugambe ebbiri ziri mitwalo 10. Ffe kye tugamba ze nkubulira customs records zaffe. So sometimes bw'oba okola argument n'ennamba weetaaga ozitunuulire naye ng'ekikulu lwaki njogera ennamba ezo nti buli bwe mulaba nti ekintu bakikiyingira mu bungi in terms of importation kiba kitegeera nti waliwo akatale. Bwe tuba tugenda kukulaakulanya eggwanga ebintu ebyo ate bye tulina okutunuulira in terms of local manufacturing okulaba nti nno tusobola okuba nti tubyekolera ekintu ekirimu akatale kyolina okukola ekintu ekitalina katale ate oba okinoonyaako ki. Ompulira. So mu kutambula awo bwe tutyo ojja kwesanga nti bwe tubadde tutambula tulina amakampuni wano mangi aga commercial millers agakola emmere y'enkoko agakola concentrates n'ebintu ebifaanana bwe bityo oba agasobola okukola concentrates n'ebintu ebifaanana bwe bityo era nga tusuubira ndowooza ng'eggwanga nti amakampuni ago gaali bali nabo gasobola okuyingira mu luwokaano akatale ako akaliwo ebakatula bakati aka concentrates naye nebasobola okukola ki okwenyigiramu. Kati we tugira no kati kankusabe
Osabe mukwate peni. Njabba wakaga. It's okay. Oja kufuna akiikiridde parliament finance oba URA. Uganda Revenue Authority. Kubanga tempulira lobbying. Mbadde nsaba tuwandiike ebibuuzo buli omu ngenda musaba buli omu nja musaba abuuze kyabuuza. Abantu bannayuganda balina okutegeera ebintu bye tukola bivaawa. Omuntu ayinza okuza tugwira bigwire okiwulira naye ebintu bijja in form of policy bwe biva mu policy ne bidda mu mateeka ne tubiteeka mu nkola. So sometimes ogenda n'okuba essasi omuntu atadde ekintu mu nkola naye nga tutegedde kyakola kivuddewa. So kati okutambulira eyo musakuma tubere hambo musomesa mandate tubere hambo tujja kufuna omusomi nange nina abasomesa bangi nsobola okujja nabo ne basomesa ku mandate yaffe. So point yange gye mbalinjala okugusa bwe tutunuulira amateeka gaffe aga Uganda naddala ku nsonga za premix tulina etteeka erisooka liboogeddeko wano bulungi naddala erya common external tariff litugamba nti omuntu bw'obanga ogenda kuleeta premix wano e Uganda wakozesebwa mu poultry tosasula import duty. Ate ojja kulaba nti mu 1997 premix awo we yasinga okwakira ennyo tugenza okutuuka abantu bavudde mu premix bazze mu concentrates. Kati awo ne wasooka ekizibu ekisooka nti ffe bwe tutunuulira amateeka gano waliwo enjawulo mu premix ne concentrate. Kati awo sijja kugamba nti tuli batuufu naye nze nja bagamba ekiriwo kye tukola nakyo era ng'enjawulo evaawa nga bw'otunuulira premix zono. Kati premix zitasasula musolo tezisasula import duty tezisasula VAT nga premix bw'oba zitunuulidde ffe tugamba n'abamanyi abalala because waliyo abatali bannange ate abategeera kino ekintu nga bwe tukitegeera era nabo tubasanze nga premix zirimu vitamin zirimu minerals ne pharmaceutical additives ompulira byebikola premix it's in form of minerals era ojja kulaba nti nazo okusinziira composition eyo byebintu nga si byangu byakusanga wano. Omuntu yali badde osobola probably bikola naye nga si byangu byakusanga wano kyovola probably byalinga byaki tebisasula musolo naye nga bwetugenda ku concentrates tugamba nti eno yo eri composed of premix zetusoose n'ogattako protein feeds byebintu nga soya meal maize soya meal nali 30% mu concentrate maize carbopods wheat brand sunflower twala tugende bwebiti. So bw'otunula ebintu ebyo byenkogere nti byebintu omuntu byolaba nti nno tubiyina wano kasooli tumuyina soya tumuyina sunflower tumuyina. So ogenda okulaba nti bagamba nti omuntu oba ogenda kuleeta concentrate naye nga concentrate eyo ebirungo ebigigendamu probably 80% n'okusukkawo bisobola okusangibwa mu ggwanga. Olaba eggwanga bwe ligamba nti lwaki ebbeetu tebituliteeka bw'oba oyagala nnyo lwaki concentrate tumukolera wano because ebikola weebiri import substitution. So olaba policy ey'okuteekawo biri ebisobola okufunika eweeru yokka byo bireke kuwa musolo tebiwa musolo okufacilitatinga okitegeera wadde nabyo obigatta nabino ebiri wano byosobola okufuna wano okufuna ekirungo kyowa enkoko zo. Thank you very much. So mpola I know so it's okay akati titi mbadde nsaba milioni 2.5 okay omwaka 2020 I think tetugenda kumalako tuproducing akasoli wano si lutalo milioni 4 omwaka 2020 twaproducing akasoli milioni 4.5 metric tons 2016 twaproducing 2.5 more than double mu period yemu concentrate yajja concentrate yayambusa akasoli oba yamusa soya twali producing metric tons omutwalo gumu ne kilo 6 olwaleero tuproducing metric ton ebitwalo 20 kyogambawo kyekiyagala tukamba bagalagamba nti concentrate eyamba buyambi okwongera production ne consumption n'okwaba fine take it kat point nungi so kati ffe nga Uganda Revenue Authority kituyamba nga Uganda Revenue Authority etugamba bannayuganda
nti ku nsonga eno kati bw'olaba discussion nga bw'eri erimu aspects za interpretation. One, interpretation yateeka ate kino kya bulijjo tetulina abantu bangi nnyo bagenda mu mbuga z'amateeka because of interpretation of the law. Abamu bagamba the spirit of the law, the letter of the law. So ekyo kyo it is normal era tulina avenues ezisobola okuyamba mu interpretation. Tulina kati ne ensonga kati egamba nti premix ne concentrates bifaanana tebifaanana n'ebintu ebifaanana bwe bityo. So kati ffe ne tutambula bwe tuti tugenda okkizuula nti abantu ababadde baleeta premix okumala akaseera ate nga bamuleeta mu bungi jjukira nga tasasula musolo abangi nnyo be tuyita ba authorized economic operators. Abantu baba bakitiibwa nnyo mu Uganda Revenue ye muntu awa omusolo ng'aguwa mu budde aguwa mu butuufu bwagwo togenda musango kakyamu konna. Abo abantu bateeka ku blue channel ku green channel ebintu ebiyitawo buyisi. Naye twerekerayo akantu akagamba nti tugira ekiseera ne tukolayo ka audit check ka spot check okulaba embeera oba ekyali nnungi. So juze spot check yaffe ya audit negera netulaga nti abantu bano badde baava mu kuleeta premix ekyakati inako contention ne batandika okuleeta concentrate ate nga etteeka erya external common tariff zigamba nti nno a concentrate ejja kusasulanga 10% import duty ne standard VAT. Tetuli mu lutalo abannayuganda tubabuulire ensonga anti tetuli mu lutalo. It's okay. Anti tetuli mu lutalo kanzire mukama wange eri bannayuganda baffe etteeka lyogera ku premix nti tesasula premix ne animal feeds tezisasula musolo. Ekintu ekitali any others birina okusasula omusolo. Mbadde ngamba nzikuze ensonga eno. Exactly. So bwe twalaba ensonga eyo abantu bannaffe ne tubakoonako ne tubagaa nti eno kodi gye mbadde mukozesa okuleeta concentrate zammwe ya premix era ekitegeeza nti tubaleete musasula musolo ku concentrate. Ate jjukira nti etteeka still litulamula nti tusobola okutunula emyaka 5 emabega omuli oba tusasudde musolo nga obadde oli mu nkola eyo osobola okusasula omusolo okudda emabega. Awo nawo kati waliwo eggumba ompulira so kati kyekirese impasse eno gye tulimu. So bwe tulabye ensonga abakulu ezibaluma nsonga ya ku differentiating premix ne concentrate nsonga ya ku interpreting teeka n'ekibatiisa of course ekirala kyega nti no bwe tubanga tulemedde ku nsonga ya concentrate nti esasula omusolo nga bwe kiri omusolo guba mungi bana abantu bwe tulina invoice aleta invoice nga ya €500,000 okiwulira bwewankufaananyi ng'obadde ogireeta for the last 4 years omusolo gwogenda okusasula. So ne tugamba nti ogenda maaso sooka ne tubasisinkana ne tuwayamu ensonga zo ne tuziwulira ne tugamba 1 tugenda kutwala samples eza premix neza concentrates zitestingibwe mu laboratories 3 ez'enjawulo Makerere, Government Analytical Laboratory, Chemifile Private, nga gye twagala okudifferentiatinga premix ne concentrate byebimu oba birina enjawulo. So kati awo science yagenda okulamula si bagoma science yagenda okulamula tinyamba tofaayo. So kati bwe binaaga birina enjawulo awo tuddeyo tulabe ekisooka ekyo kimu. Number 2 ne tusaba okuwabulwa Ministry ya Finance because jjukira nti ffe tuteeka policy mu nkola amateeka mu nkola ne tugamba tufunyeewo feedback efaanana bweti okuva mu ba stakeholder twagala mutuwabule wano bwe mwagamba nti no premix tezisasula musolo ate ng'endala zonna others zo zisasula omusolo mwali mugenderera ki tuli ku kituufu oba bibadde ku kituufu. So naffe twebuuza ku balala ompulira ne tugenda ne ministry eya agriculture eya agriculture kubanga nayo yerungamya ensonga zino ez'obulimi ne tugamba nti mwenga ministry ya agriculture premix ne concentrates muzaawula mutya kyekimu oba tekirina njawulo era nzawuza ebbaluwa obanga tennatuuka ejja tutuukako nga twagala okuwabula okuva ewa ministry eyo ku nsonga eyo. Muyinza okuddiriza
mu bye musazeewo kabisa wano kyolina okumanya kikumi kikumi kyolina okumanya nti omuntu okusinziira bagoma bweyayogedde wano omuntu ffe abawooza omusolo tetuliiwo okukiitinga bannayuganda oba kitegeera si kyekigendererwa essente zetukuŋŋaanya zammwe kutuusa buweereza era ffe oba tukuba ku mukono ne bagamba nti ekyo mukireke nga tukireka era kibaddewo wano tubadde tulina embirigo ku nsonga za textile ne garments muzijjukira okupimira mu kiro twala tugende n'ebireetera goziriini bwe batugambye nti ekyo mukiveeko twakivuddeko ne tukola ebitambula kati obudde buno kati nsaba ebibuuzo netubuuze kituufu mukama wange nsaba nyingirewo mangu kuba nina ekintu ekinjo kyenyo omukulu ono ayogedde ebintu bisatu byenziyemu nga bikulu ekisooka ayogedde ku milioni 3.7 eza concentrate era yewaleye nti importation ebintu bituleeta biri mu buwumbi 3.7 nesimanyi obaddayo kemabega n'atunuulira mukubanga bw'otunuulira kyebaita balance of trade ate ayogedde wensinga okuba nti nange ntegerawo nnyo mu byenfuna ayogedde ku police nga government okuba nti bakola import substitution netubanga ebintu bikolera wano n'ayogera ku wale kituufu byayogedde bituufu ogamba nti butuufu waliwo obweraliikirivu nti ebintu ebireetebwa bituuse mu buwumbi 3.7 ate n'agamba nti ne polisi twagala nnyo okukyusa ebyo byonna byayogedde ebigambo bituufu naye omuntu yenna ayagala eggwanga lyakola bw'ati pulezidenti wa Kenya bwe yalayidde yagambye nti okubeera nga tuteeka ssente kawunga kintu kinene nnyo n'olwensonga tuggyewo omusolo ku bigimusa tusobole okusitula ki production ebigimusa tebabikolera Kenya biva wa naye amakulu g'ebigimusa ku bulamu bw'abantu e Kenya ne ku mmere buli waggulu kyenjagala bano batunuulire batya owa Kenya owa Rwanda juzi Rwanda efulumya ttani z'amagi zali efulumya 12,500 mu 2017 olwali yagenze okuggulawo Port Association bagundi bano gye babadde exhibition ng'eri mutwalo gumu kendeeza ttani bano bantu betukompitinga nabo mu katale tageti yaabwe baagala emitwalo 5 by 2025 tebasasula musolo gwe twogerako Kenya efulumya amagi ttani emitwalo 11 n'endya yaago eri waggulu bo bali magi 36 ffe waffe tuli magi 10 kakati kitegeeza ki nti sookoleko okweraliikirira obungi bwa ssente zino ezijja mu byenfuna ate nga kyekituufu kubanga mu byenfuna waliwo ze bayita fundamentals ez'ebyenfunatozigendamu kati nenjala kujja mu mulamwa nti milioni 3.7 ng'otonazituna sooka otunuulire bye tufunamu ebirala tekisooka tufunamu ki olwaleero bakugambye nti kasooli gwe tufulumya obukadde 5 ebitundu 5 ku buli 100 biriibwa mu nkoko za wano kitegeeza nti emirimu egyetoloddeawo saagala nagiddamu kubanga akawunga mukalira ku ssente entono lwakuba ekyo mulya butto ku ssente entono lwakuba ekyo mulya emirimu mingi yosala gigendamu njala okudda ku kiri kyagambye nti wano factory ezikola concentrate waliwo kyova olaba tulina ekizibu waliwo missing gap between ebituufu nebitulowooza olumu n'okunnyonnyola nga gwe wootudde kati awebali kati njala okutegeeza ebigambo bino nze ndi mulunzi nkugambye nti obuvubuka bwange bwonna bumaze nkola ki omulunzi njagala mpeeyo kampani egi muzaayogera kampani egi tampa bbiri ekola concentrate bw'abanga yeewaddeyo okukola research muwadde faamu yange tukolerewo ki research ajja alabe enkoko zange bwe zibiika tuwandiike ng'omuntu alumirwa kampani gyannyonnyola ereeta emmere yaayo nze enkoko 2,000 weegiri kuzaasa faamu endala kakati tuteekeko emmere eyo gyakola ki kubanga twagala tutunuulira mulunzi omulunzi ono kyenjagala mumanyi bane gyatumulumirirwe omulunzi ataddemu kinene ng'ate omulimu bwe gufa talina gwagenda guza biyumba bya nkoko agenda kuyita ba mu kisenyi bw'abadde amaliriza awadde gye balaga mu nsonga 3 nendowooza era kyembalagenda mubuuza nti okubuuza ko Ministry of Agriculture okulinda Ministry of Finance kuba yennanyini police bano gye bateeka mu nkola okwebuuza ku bannasayansi abali mu laboratories ebyo byonna mbalagenda mubuuza bigenda byajja dda ne tebabiwuliza minisita mayifu gyayogerako
yawandiika dde ebbaluwa ng'egiba wandiikira kyekitongole kya gavumenti kyetukakasa nti kirimu abakugu bano simanyi bye baasoma naye bali nkakasa nti baasoma bya agriculture na nutrition baabawandiikira dda nti ekigambo concentrate kino bwekiti ne bwekiti kigwa mu kkowe lya kino n'ebbaluwa bazirina ne batateeka mu mukola naye wonna wonna babonyaabonya mulunzi abali wano baganye okwesiga kyogambye nange mbawuliriza tebasobola kwesiga omanyi kati bo bali mu lwokaano nze ekifaananyi kyennina nti tuyinawo abantu nga bannaffe wano nga afa bw'abanga abadde aleeta concentrate afa nnyo ku nfuna eyiye nayo kirungi ng'omuntu anti kyeŋŋamba afa ku nfuna eyiye ne wabeerawo omuntu omulala atali wano ng'afa eggwanga gye liraga so manager wali ate kubeera manager kyekiri kyenkugambye nti one bwe tuba tuyina for example ebintu nga kasooli ebintu nga twala tugende tetusobola gavumenti okweteekamu omulimu kubamu akafaananyi wano nti singa obadde ogenze kati nga Maganja Green Meeting n'obagamba nti nno singa mbadde musobola okufulumya container za concentrate containers 4 tagenda neyewola akawumbi mu banka wali eri basobole ate kyeŋŋamba nti bwe tuba tugamba building a capacity okiwulira kyengezaako okugamba nti omuntu wano tulina thoughts za mirundi ebiri nze nfuna leero ndeesa ekintu kyange saagala kisasulira musolo omulala naga nti naye ekintu ekyo lwaki wali badde okisasulira omusolo because naali yagadde amaanyi gwe ogateeke wano nina nze ekintu kyembadde neebuuza mu argument zino zonna concentrate zino bwe ziba zivudde mu East African Community bwe ziba zivudde mu Komesa tezisasula musolo era nga twasanzeyo abantu abasoosinga produce yaabwe eyo within the Komesa lwaki omuntu gwofa nnyo okujja ekintu e Belgium okijja Brazil nga waliwo ne option mu mateeka kiri mu mateeka nti singa ziva mu East African tezisasula musolo wano singa zivudde mu Komesa tezijja kusasula naye bwe zijja okuva ebweru wa Komesa obweru wa East African Community zisasula omusolo mukulu sango genda kujja naye mufunze ddala wali badde obuuza ono mukulu Ibrahim anyi ayagaliza eggwanga lino naye ekintu kyeyalipidde ate kisuula ggwanga bw'ogamba nti oyagala abantu importing okuva mu Komesa oli mutuufu kubanga ogezaako kusuula potential ya kuzimba bintu bino wano kampani gyekiikirira already yamala dda nofuna ettaka egenda okukola ebintu bino naye ensi ziri zetwogeddeko Tanzania ne Kenya our biggest competitors tebalina musolo wadde n'ogutya n'ogumu kati gwe wano mu mateeka ago otadde omusolo ku concentrates naye n'ogujja ku mmere ewedde complete feed bwolete emmere nga ewedde yakuwa bisolo teriiko ki musolo VAT naye oleeta ekirungo ekigenda okukola wano ngende ngule kasooli wange wagundi ngule soya wagundi ntabule kyo kitaddeko ki omusolo kitegeeza omuntu adagenda okutandika factory wano agenda agiteeke Eldoret aleete concentrate aleete ebintu byonna ateeke factory wa eri agule soya wa Tanzania ne Zambia nawa aleete emmere ewedde nga tawa musolo tawadde musolo kitegeeza ogezaako okukulakulanya amawanga gakwetoolodde mufo kyokukulakulanya eggwanga lyo ekyataddewo kiri kimutayagala kulakulanya gasukka wano gebulaaya so ag'ebulaaya gano getwogerako bamanyi bizinesi bagikolera mu nsi yonna kati bw'olaba nti omusolo gwo ekisooka teguli kiriya ozuuka buzuuki kusinga tokyusiza tteeka n'oteekako omusolo oba kale n'oba okyusiza etteeka nga teri favorable agenda mu nsi eri favorable ateekewo factory agule buli kyetaagisa kyonna kiteekawole nga tekiriko omusolo aleete emmere ng'ekoze ng'ewedde okutabula agambe ekyo kiri kiriya ayitawo kamalirize pointi ziri 3 nenyi mpanvu zikoze mu buwanvu nyine dakika ayogedde ekyokukolera wano ayogedde ku kyokukolera wano ebintu ebiri ayogedde ku kyokukolera wano ebintu ebiri n'agamba nti mu concentrate mulimu ebitundutundu bya soya 38 technically mukyamu bw'otunuulira certificate of analysis eyogera ku protein percentage 38% or 40%. That does not mean that is 38% soya. Whereas soya is part of the source of protein. Na ye tekitegeza nti mulimu ebitundutundu 3. So awali nsobe eriwo. Na ye importation nina figures wano eziraga
nti tucha importinga soya ne kasooli okuva Zambia ne Tanzania nga bijja wano. Okay. Kikulaga ki tetulina kasooli amala. Naye ng'ate twamujja 2016 twali tukola million tons 2.48 mu 2016. Kati olwokuba concentrate yeetaga kasooli tulimu 4.5 million times 2. Kyekimu ekiri ku soya. Naye era tucha importinga one kitegeeza tetulina local capacity emala mu byetaagisa. Okay. So government yandibadde ekola mu kusooka ku empoweringa local capacity kola ki kukula. Yeah. Then lastly premixes and concentrates. Bwe tunaba tumaliza tuddeyo mutwale mu tteeka. Saagala agende mu laboratory kwebuuza kubanga concentrates and premixes yes they are different on the analysis. Ebintu ebirumu byanjawulo. Naye etteeka ligamba ki? Etteeka libiyita kitya kimu. Anti nzo bwena lina kawaira akanyonyola kino ekiri ndagala okumanya kawaira akanyonyola ekiri muno wena agamba bengamba bwe nti mu Uganda bategeeza ki usomedde etteeka soka tukoma mukama wange budde bumpeddeko mukulu serango sirikidde ebbanga gwawe esebo oli musomesa waffe esebo mu bufunzo ogamba ki ekisooka bwe twagala ndaba munnange Ibrahim byayogedde nga ndaba birimu eggumba naye kyekiriwo ekiriwo kati kiro ya mukene eri ku 18 kiro ya concentrate eringa ku 14 concentrate ava Belgium Netherland n'ensi endala ezimukola naye mukene gwe tuvuba wano ali ku 18 lwaki mukene enva z'abantu ate teri muntu alya concentrate ndondozo laba waawo kakati abantu bavuganya n'ente abantu bavuganya n'ente abantu bavuganya n'egundi bino byetwogera tuvuganya so nga ate ebintu ebiva eri kakati wano mu Uganda bwe tuba twogera policy mu Uganda tetulina policy egamba nti bino kasooli ono wa nkoko kati bwe tuba tugenda eno ndi soya ono wa bisolo tetukirina bwe tutuuka ku soya buli omu amulya netukola amata netukola ki netukola buli kimu kakati buli lwonaggalawo n'ogamba nti oyagala local production ojja kuba ffe ab'enkoko totuwadde ab'enkoko kampani agambye mweziri kituufu naye kampani zino bwogamba local content z'abaani eziri wano ezikola miringo ono na buli kimu kubanga abantu bano betwogerako tebakirabanga njakala omukakutte ne batandika kyekibalemesa obutatandika byangu nnyo ekisooka bbeeyi y'okwewola mu Uganda ebbeeyi y'okwewola mu Uganda eri waggulu nnyo nti nemunala okuteekawo kampuni wano ku bbeeyi y'okwewola kiyinza okutwalira emyaka mingi nnyo okusobola okubreakinga even kati ate ekyo bambi si kyabwe onfuna bulungi polisi eri waggulu waabwe akati waliwo ebintu nga amagezi gano wegali mu Uganda abantu basobola okujja bakola ebintu bino babimalirize bulungi na buli kimu oba tugenda kuteekawo kampuni naye ng'okuziddukanya twetaaga bagwira naye kakati okibaza obyogera omukulu bosa ne banne bwe twabayita ne basinkana abasuubuzi ba textiles ab'engoye ekyava mu ekyo kyali kyakuddamu kukola nteekateeka mpya ensasula y'omusolo ne tuva mu kiro ne tugenda mu nkola endala naffe tumugamba nga ava mu puroguramu eno agenda mu boardroom bwe mbadde mmaliriza ng'ogenda gamba nga mbadde bwenda mugamba nti addeyo onfuna bulungi ateeke obuwakatirwa obutatta bizinensi funa bulungi mu banne bonna bwe baba batudde bannayuganda basomera ku mwanyi bannayuganda basomedde ku nkoko ategeere nti enkoko tuzeetaaga mu Uganda kati bonaaba osala enviiri tunulira bulungi omutwe gwo Uganda esebo emessage eyo nkulu nnyo mukulu bosa sirowooza terimu kyamu kyonna It's a good message. Wena badde mbuuliza walinga nja kubuuza bino byogerako byonna binaggwa ddi olumu biwanvuwa ne bisukka ekyewuunyisa nze ndowooza bijja kuggwa ate bijja kuggwa ndowooza nga sayidi zonna buli omu mukkakkamu nze mukulaba okwange jjukira nti amateeka gano ge tukozesa tegali ku lwazi nti tegasobola kukyuka wano juzi twalina embirigo n'abaleeta emmotoka tugamba emmotoka ez'emyaka 9 ogenda waggulu
twesise era twatuuka ne tukkiriziganya ne tubaako buli omu ekimukolera textile nzogeddeko so ne kino ngendooza kijja kukola ki kijja kuggwa ekizibu ekibanga kiri mu police ate nga ensonga zitegeerekeka because nze nsuubira nti ba police makers balina kye balaba ate ne bannaffe balina kye basobola okwawula ku ba police makers nti wadde mutunuulidde kino naye waliwo kino ompulira so nze eyo argument nze ndowooza eri very healthy point ze yange gye mbadde njagala okuggusa abantu bategeere nti wadde tulina obutategeeragana mu interpretation mu premix oba concentrate etteeka ddyo kyeryogerya leero kyetukolerako bwe liba likyuse era tujja kukola okusinziira ku nkyukakyuka wetwogerera leero concentrate zisasula 10% import duty ate nga zisasula standard VAT premixes tezisasula import duty era tezisasula gundi anti kyenkugambye yes but n'amateeka amalala mangi ndowooza galimu ebintu byetutakkiriziganya nago si kyekyo kyova nti n'amateeka baga reviewinga dine etteeka lino erya common external tariff bali reviewinga buli myaka 5 2017 omukulu kyeyayogeddeko ekitali kituufu 10% yali mweri era bwe bagireviewinga kati version gyekirina 2022 10% yali ekitegeera kiri mu tteeka okay so at the end of the day etteeka kiryogera omanyi kyomanya nti ffe bwe tukola ekintu nga kiri bweru wa tteeka tukimanyi nti bangi nnyo abagenda okwekubira okiwulira ate government esufferinga very heavily kizibu nnyo government okuwangula mu kooti okulira so tubeera sure nti no buli kyetwogera etteeka kirikola ki kirigoberera ekyo kimu naye tugenza nitusuuka nitugamba nti well wadde bino bibeerawo enkyukakyuka zijja omulembe gujja ne gukyuka economy zikyuka etteeka bwe libanga terikyatukolera tukubaganyako ebirowoozo ne tulikyusa likole ebyo bye twagala era ebyo twagala bitujja okutambulirako ffe bannammwe tetuliwo batulugunya amateeka si ffe tugakola bannaffe ffe tubalonda abakola amateeka ago bwe tulya nti teritukolera nga tulikyusa nga tuteekawo erikolera nga tutambuza eryo kamusire ntanda ntono nnyo isiba njanya ate bwaba agenda okukola etteeka nga watusuubiza okutereeza ajjukire nnyo omulunzi ono kwanza njogera ng'omulunzi nti 10% ne 18% gyayogerako eba 28% bodi ya 28% n'ogikomputinga ku value y'abano bibaleeta ojja kwesanga nga nze omulunzi kiro yange kwenfulumiza emmere yeeyongedde siringi 10 ng'ebi kitegeeza ki tiwemba nga nnuuda enkoko 10 2 nga ze nnunda mba neeyongedde emitwalo 6 oli tagenda zongeza oli tezigenda mukosa oli agenda kubala owakafika akwate maafi agambe bino bino enjawudde akasooka konseto kembadde mbaguza emitwalo 25 nkagala 3 kati nze atalina choice kwa kati waliwo lwotuuka nga toyina choice fa abalunzi nga joyina okujja soya wakubyedde essimu bagambye nti tetulina yatuweddeko kyokka enkoko tebazibikira enkoko yo bwekeera ku maceekeera kulya kati ate bw'ogimma emmere leero kyovolanga nti waliwo missing gap ku bituufu ne bitulowooza bw'ogimma emmere leero nga togiwadde enkya katola bakola document bakola police kanko ekyokulabirako ekyangu ennyo bana batuleetera emmere baatunyonyodde nti bafunyemu obuzibu amaduuka gaabwe tetukyasangayo mmere bagamba kontena bazitutte naye akali awo mbu babasuubiza ebbaluwa ogisayininga sibano ogikotya ffe tubonyebonye nnyo abalunzi emmere tetulina kati ssaawa ya leero omulunzi ali ku kizibu kyayolekedde si kyono si kyoli njagala tuddeyo bano baddaffe nga bakola police batune mu balunzi bakoleko research gavumenti eteeka sente nnyo mu research naye ne mu balunzi eyiteyo egende etune kuba bino ebintu mwami Sseronga agambye bye byaweerera abantu bano abasinga kwe bakulidde kwe basomedde n'enkya naluli ne luli ate nabo nyini njagala mutegeere bwe mba muyisa police mumanye nti guno omulimu gw'obulunzi n'obulimi mwenna mwe munyukira muyise ebintu ebigenda bayamba walinga munyuse munanyuka mutya kubanga temutegese nnyo ate asitiisa ndeeta bulesi ndesa bano ate mukamawo yanyukidde luddawa juzi yatandise okwogera ebigambo nga n'olulimi lwakyuse era enjogera ye yanjawulo juzi mbadde klipu ng'enjogera yakyuka tetwagala nnyo bakyuse enjogera ng'obudde bugenze tugende wano wenyini bwe tukyalina amaanyi nga mukulu bosa waali nga kyayogera ekitongole kimu mukulu bosa ebigambo nabyo ulaga boogera bano
n'omuntu atulaba ku TV awaka kyaliko message zenso okuba nazo wano saagadde nsoma kwate zijja kugwayo nzirina abasinga nabivaamu sijja mu nkoko zintamye nfo obwavu olwa ngambe nagamba nti mukulu Sudi ampeereza message nagamba nti enkyukakyuka turnover y'abantu abayingira ne bafuluma 80 obungi in fact bana abalina ennyingi basigala bakyanywedde twagwadda famu yange ya mitwalo 10 nakasajja ebyumba noonya ba mu Kisenyi twagala tuwasuubira Uganda Mwami Serugu nsolo kubuzayo ekibuuzo nja kiddamu nze leero bwe gusoose amina sheno si yesoose yembaddeko ng'ekwatagana ku nsonga eno nedda naye gwe osobodde okufunayo ba panelists nga bonna batunda ekintu ekyo kimix ate nga nsanzeeyo omu yatunda nsanze kyengamba abayisaawo ekyabwe bonna bawogera ekintu kuba tebagala baseera naye ate nga waliyo n'abalala betusanze abakola emirimu gye gimu nga bo ate bo nga tebali pro premix tebali pro concentrate era nga bo ebirungo ebyabwe babijja mu komesa babijja mu East African community njagala leeteko end user at the end of the day ye mulunzi abantu tubayina abo nabo gye bali naye ate side yaabwe ne mawulire ndowooza tubalabyemukko tuve ku trader njagala twawula ebigambo bino bitwawula trader n'omulunzi olinga ogakumbuuza nti ki nti walemeddwa okufunayo wadde n'omuntu omu asobola okutangaaza ku nsonga bo babeerawo batya nga tebakozeseza concentrate wendi wano akozesa nze akozesa wendi nkugambye natandika obulunzi mu 2009 byombi bikozesa ati nkugira okuva 2009 otuuka 2017 mbadde nkozesa loko nkugambye ono bagoma yajja ewange n'afukamira ewange okunkyusa yansanga ennaku enzita nga nina ebizibu njagala nga tonaleeta trader wakati onaleeta trader bwayogerako nze njagala tukuŋŋanya abalunzi gye bali tujje ow'e Masaka tujje okuddamu kino okusaaza nze side njagala okugamba nti ffe ng'abalunzi performance yaffe eri mu kiyumba bwe mpadde kino empadde ki bwe mpadde kino empadde ki kati abalunzi bwe bawa concentrate ne bafuna kye bafunye ze namba zalaba luli sebo babona baliwo mu Uganda nga batuwa ebintu ne tubiteekamu ne tulunda enkoko y'ennyama emyezi 3 kati enkoko y'ennyama erundibwa wiiki 4 ku 6 ndozo olaba kyengezako kulaga nze kyebagambye mino mmere ya mwogo ejja kulema TV ene ekyaliwo n'embavuddewo nga ngenze bwe twakola ensonga gye twakolako ey'engoye ezo empime yatuuka nerema Akabbinkano ne kagifulumya ne kagita negenda mu bantu ne tugenda mutukyogereko tukola olukiiko lulamba era mwalimu munnange n'agikola programu olukiiko lulamba tujja kukola olukiiko lw'abaluzi b'enkoko lujje tule mu studio ene omutunzi ono wakafika abalunzi batubuulire ne boŋŋambyeko njagojja kumbula newe bali ŋŋambyeko bajje mu programu eno what you want kumaliriza nga ffenna tulunda nga tufunamu sente nga Uganda ng'ensi yaffe efunamu Uganda emphasis eri ku import substitution okufumya ebintu bingi okusinga okuyingiza ebintu ebingi bwe tukikola bwe tufuna dollars owenkoko waba aleeta dollar ng'aleeta dollar atuuza amagi ow'amata atunze ebyo kitegeeza Uganda efuna dollar okuva e Rwanda okuva e Central African Republic okuva e Sudan n'awala nkwebaziza mukulu bosi okunya programu eno tukwakase kuba kibale kinkanze kyegamba nti ono wa Revenue Authority manyi embeera gye mulimu yazaakayo eyo omuwooza kukanga bano baagala kubumativu nti ensonga yaabwe egenda kukolwako okusukka wano Mwami Seruga n'abatulaba Mwami John Musinguzi Commissioner General wa Uganda Revenue Authority aleese enkyukakyuka nti katuli ekitongole ekifaayo ekiwuliriza era tutuula n'abantu kyova olaba bwe tuwulira abantu abagamba nti navudde mu bizinesi olw'omusolo tuwulire ennyiike kubanga ffe tukkiriza omuntu okujja n'atuula naffe n'atunyonnyola ekizibu kye we kiri tuyina abantu be basonyiye emisolo Commissioner General oyo gwolaba abeera n'amaanyi mangi tuyina abantu abafuna payment plan okiwulira policy measures weeziri ezisobola okuyamba abantu omusolo tegulina kutta bizinesi ya muntu nti tuyina abantu bwe baba kuwadde assessment wadde nga bagikuwadde kuva mu Uganda Revenue Authority mu kifo ky'okugenda n'okuba enduulu tugamba nti object kubanga eddembe lyo
ng'omuntu yenna naawo omusolo okobjecting assessment oba nga tokkiriziganya nayo abantu abatulina objection banjawulo nnyo ku bantu abakoze assessment ompulira ate balina obuyinza either okuvacatinga oba okustayinga assessment eyo naye nawe obanga tubadde tuli mukakafu kiki ekigenze mu maaso mu objection tulina kati emmeezi endala yo kati ebeeramu balooya gye bayita alternative dispute resolution ne tutuuka ku mmeeza tugamba mufo okukubagana ebikonde mu mbuga z'amateeka tumale emyaka 2 tusaasanye ensimbi gw'obuzibu obusanzeewa ffenaffe ABCD so enkyukakyuka yo weeri ensonga tuziwulira enkya abakakiiko aka parliament aka trade katuyise era zezino ensonga enkulagerako so kulaga nti nno olugendo lyo weeruli n'ekirungi okubaganya ebirowoozo bino kubanga ba stakeholders bano nabo babeera n'ebintu oluusi bapolisi meeka be balina okwetegereza tube nti no ffenna tusobola okutambuzaamu naye nga ffe bannammwe omulimu gwe tukola era gwakulungiya ggwanga kutambuza ggwanga si kulitta Eliabo Mukasa Empenja webale wegede ku MP w'abakyala omukyala naye bale Sylvia yawadde abantu b'enkoko agambye nti mweraliikirivu bwazigaba ne ziba zirimu ebizibu Dr. Jojo Wilson Sonko akwereza message wa Bank of Uganda bwagambye nti bwotandika okulunda leero bakubanyizawo ssente enkya n'agamba ajja kunnyonnyola wojja looni ey'ebyobulimi batajja kusaba ssente mu lunaku lumu banakusabira amagoba ng'ebintu bimaze kukula ng'olusuku lumaze kusaako Sebo, ebyo na mbozi yudizi bateekayo ssente mubuuzi bateekayo ssente batugamba nti z'abalimi twagendayo dda teziriiyo post office post bank bateekayo ssente batugaza 12% teziriiyo ozisaba omala myaka 5 teziriiyo byongambye bisajjudde busajjuzi nsonga nawe ezo zonna mbozi kusanyusa bigambo biwoomu webale nnyo muganda wange mukulu Francis Baguma webale kujja n'ebigambo byogedde ebingi bibaddemu olwa boardroom mulungi ddala era akasante ekiwandiko ky'olina ekyo bw'okyongera mukulu antu budde mumpeddeko atujja kweta debate mpya nga yeetaaga okuddamu tutwale emaaso tusumuludde katugende mu maaso mukulu bosa webale kujja katuno eteeke amaanyi oba n'obudde bwabwe okwongera okutaputa etteeka mu kifo ky'okubeera lobbyists nti agenda kukwata omuntu ali mu kisenyi atunda soya sunflower ng'amujja Zambia ne Tanzania atambule batule ku tteeka batunule etteeka kubanga mandate yaabwe yakutuna etteeka nga bweri so si kubeera activists oba lobbyists ekyo point taken I think mukulu bosa mbegati point taken oba ffe batujje mu tteeka bafune abalungi kubanga kati ali nange ali n'oli agende nti mwenna mukwatibwa komisoni kati ffe atuleke agende gwebazizza mukulu Ibrahim Bosa bali kujja mukulu Francis Baguma nakwebazizza dda ono Serwanga Salongo waffe so bali kwera mu programu eno ne mugere enjawulo mukulu tutambudde nnyo ffenna era nkusabira ebiyumba bireke kuggalwa oleke bifuula nku namukewe bali kuteekateeka programu eno kandabula bali kukwata kamera zine bannammwe bonna nze munakyalo Seruga Matovu musule bulungi mukama bakuume mweraba cut. Thank you. Nenga mukoleyo kalisaaki mu balunzi omanyi ekintu kino bannange mu balunzi mufa abalunda tutambudde nnyo mu bulunzi omanyi trader abuzaabuza nze kyengamba nze ndabye nti mukulu bosa atunulidde trader tosobola ku Bukedde TV Omutume Stanley Bale akugamba nti buli lwa mukaaga olusemba mu mwezi asula ku Baati Vale ng'asabira abantu abalwadde eri abanyigirizibwa gwe mbeera nga yakusobera nga osiibye osabye ebintu biganye mukatuliki musiramu mu Seventh Day mu Kristaayo embeera nga yagaana mutume Bale aliwo ku lw'abantu agenda kusabira Katonda akyusa obulamu emirimu gy'agaana embeera yagaana buli kyogezezzaako okukola kiganye obwavu bwakufukira obwavu obufumbo bwalema oli mugumba agalwadde ag'enkonvuba omize eddagala okooye kano mutume Stanley Bale ku lw'omukaaga olusemba mu mwezi ku luno olw'omukaaga lugenda kubeera mu ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'ekkumi jangu tusule ffenna ku Baati Vale jangu olabe Katonda akola eby'amaanyi jangu olabe Katonda akola eby'ekisa mu linnya lya Yesu amiina.
mbalamusizza mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo z'omutume Stanley Ebbaale okuva ku Jesus Cares Miracle Center wali ku Bati Valley mu kibuga wakati. Omutume Stanley Ebbaale mukama yansindika okukyusa obulamu bw'abantu. Abantu tutambula mu nsi nga tetumanyi gye tulaga.